nalabye ggwe kyabadde mu ggulu olunaku lw'eggulu oba nange nenfuna ennaku bona baserebu bammwe bye mwali mwegomba mirimu gye bakola banange gikwasa ennaku nasanze Lucky Dube yali omuyimbi wa reggae ng'akola ku buloogi naye ng'ajjudde ennaku naŋŋamba Dangerous lwakwagala ssente naye omulimu guno nze mpulira nga guntamye bajja omulugwala ng'aleese omunankole bagenda oveeyo ng'essuuka zivuluubanye bamanya abanankole balina nnyo eryodi oyinza okugamba bujagaali yeeri wano nasanze Amini ono yali pulezidenti kati yafuuka paasita naye akyali dikiteeta ojja okusaabira n'ogaana okugwa kutta akukuba ng'omi oluusi nakuwa tteke Moze Radio ne K47 abo bakola bucha naye bagejja okukamala nabuuza lodero Moze Radio buli mutono ng'olusubi naye mu mazima ddala kiki ekyaggeza Moze yaŋŋamba nti Big Pig ekyama ekyange kiri mu Big Pig Dana Namusoke yayimba Driver kati yeetunda ku ludda mu Geyeena naye yaŋŋambye nti ali ekikisa kye amuyita mubi nnyo okuba ye Nankulu bw'eri Padde Bitama ono eyali ow'amalula yazimba essabedde n'engalusu ataago yawasa Padde Bitama yali ow'amalula yazimba essanudde n'engalusu ataago yawasa Amani Basudde yafuuka mugagga yakola kampani etunda butwa bammese ayina n'akalango ke yakuba mu luyimba lwa Baasi Dunia nako kalinde nkakuwe Mwowa n'emmese ennene nga yenkana embuzi gagula buguzi katabo eyo nno ogiwone newoba n'ebiko ebiyenje ebiri amawolu ebyo nno gula katabo nabyo nno obiwone yabadde akyayimba ne zireeta Kafeero n'ajja n'obusungu n'amuwujja omugere ne Kafeero mu njogera ye yagambye ebyo ati naye bye yagambye mubirinde njikuwe bw'olaba zintawanya kati nga tezisomye bannange naye olwo bwe zinaamala obbisoma tezitulire n'ebyapa